Yo, this is Rampantilla Radio. President w'eggwanga lya Korea omukulu amanyiddwa nga Kim Jong-un akooye eby'abantu okuba nga ate beetugumbula mu ggwanga erya North Korea era ngono agenze maaso okuba nga ayise etteeka ekkakali nti oyo yenna anaagezangako okwetta ne bimulema n'atabeera successful bo bennyini bagenda kumuyambangako okwetta. Ku mulundi guno kigenda kubeera kyanjawulo. Tulabye abantu bangi bawalampa ebizimbe ne baagala okwesuula wansi obuyambi ne bujja oli n'akola ki n'amurescuing oba ne bamurescuinga mu ngeri mu bindala ne bamugjayo n'atetta. Wabula ku mulundi guno abasuubiza nti yenna anaagezangako okwagala okwetta ne bigaana bo bagenda kumumalirizanga bamuttire ddala. Kino kiddiridde oluvannyuma lw'omuwendo gw'abo abaagala okwetugumbula okuba nga ate gulinnya buli kaseera era nga bakizudde nti abantu abawerako ddala 40% bafa kwetugumbula. Amangu ddala ng'amawulire g'okufa kw'omuyimbi Olisha M gaakasaasaana abakyala bangi baavuddeyo ne balya kaamulali ku nsonga y'abasajja okubayisangamu olugaayo ate nga bambi bafiira mu ki muleeba era ne basaba abasajja babawe ebitiibwa byonna ebyo nabibatuusizaako. Ku mulundi guno nina kutuusaako omwana ow'obuwala avuddeyo nga akuba emiranga agamba nti lwaki muzaala abaana mu bakyala be mutali wiringe kulabirira oluvannyuma lw'okuba nti muganda we endwadde emwesibyeko ate nga taata yeesuulirayo gwa Nagamba. Basajja mmwe lwaki muba muzaala mu bakazi abaana ne mugaana obbalabirira? Mu butuufu omukazi n'azaala omwana n'ogaana omulabirira abaana ne bakula. Mu butuufu kino mukulaba nga muganda wange mulwadde tukoze buli kimu kiganye naye omusajja nawe mukubira essimu n'agaana okukwata naye nga ffe babonyabonya siffe twagamba otuzaale kale okutuzaala kiri fayini naye mwana tukoze buli kimu awo n'aganye bagambye mwana jangu omukwata omutwala omujjanjaba oganye bwana afa onaamulya oba olowooza abo b'oyina golooza Katonda tasobola kukuba muggo musajja gwe. Golooza tasobola kukuba muggo. Ogwonga guli gutyo ye mwana muwala amanyiddwa nga Evelina yavuddeyo n'agamba nti kasita afuna olubuto olwo ne luweza emyezi 8 omwami we alina okuba nga asigala atunula ekiro kiramba buli we yeekyusa alina okuba nga akola ki amulaba oba okiwulidde bw'akololamu aba amulaba we yeebikkula alina omubikka bw'aba asaba kino alina okubaawo so omwami wa Evelina alina okuba nga ekyakiteeka mu bwongo. Bwe tuddako eri abaagalana ababiri abaali baayawukana omukulu amanyiddwa nga Maurice Jordan omuzannyi wa sinema wali mu Romantic Entertainment ne mukyala we Bagoola baali baayawukana munnange era nga baamala ebbanga eriwerako ddala nga tebali wamu wabula nga bano baddiŋŋana amangu ddala nga baakaddiŋŋana ebbanga siddene omukyala n'afuna ettu lya mugema bw'atyo yasimulukuse ne bebi waabwe owookubiri asooka muwala era nga abadde akulidde ddala nga bangi babadde bamubuuza lwaki tazza kuki ku mwana bw'atyo Mungu yakoze ki yabagondomoddeko ekirabo kya mwana wa bulenzi. Omukyalo no bamwanirizze waka okuva mu ddwaliro wakati mu ssanyu ery'ekitalo ddala. Amavundu
Wow, congratulations. Abaami abamu gye baddukira abaana n'obuvunaanyizibwa so ng'ate abandi embuto bazeegana. Ono DJ Magic Touch UG ye musanyufu bya nsusso oluvannyuma lwa mukyala we okusimulukuka, ate Mungu n'aba ng'amuwa ekirabo ekya bebe mukozi ku Galaxy FM. Ate nga ye Merisa Mulungi ali eno abantu abakuba myenda 99 Patrol. Ono yavuddeyo n'amugamba nti my dear OG nkwagala nnyo, n'amugamba mukwano nga I only went to school in German. Ate kyenzijukira mu klasi nze yalimu omuddugavu nzekka, kati buga nti ndi ojiwo awo mba sikutegeera. Amangu ddala ng'omukulu Dr. Jose Chameleon yakavaayo okutegeeza nga bwagenda okwefunira ekijuujulu ate munange ekinaamulabira mu myaka gye egy'obukadde oluvannyuma lw'okwegayira Mama Abba ne bigaana. Mama Abba n'amulaga nti yamuvinga dda ono okitegeera agali mu kubagamba nti ono apepeya ne radio presenter ku Radio 1 ate nga ahostinga co-host wali eri ku Comedy Store omukyala amanyiddwa nga Brandy. So gali mu nkubo nti oyo gwapepeya naye ensangi zino. Kyaddaaki omukyala amanyiddwa nga Rape yajjeyo Tata Prince mu gallery. Yes, bangi babadde nga beebuuza Tata Prince yani, Tata Prince afaanana atya? Nga munnange tebamanyi. Kakati munnange bwe batyo baamulabyeko ku mulundi guno. Ate nga ye TikToker amanyiddwa nga Forward bw'ati agambibwa okuba nti yakwatiddwa poliisi wabula ng'ensonga emukwasizza mbu asusse okugyamu ki embuto, bw'atyo n'atwalibwa mu kaduukulu. Ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Nambwayo obusungu bw'alina ku Full-Figure agamba nti amuvumye ekimala si mweteefuteefu kumusonyiwa ku mulundi guno era nga bino bye bigambo bye. Abantu batuteeka mu depression ne balowooza nti bo bagenda nakyo. Omukyala oyo azze emirundi mingi n'anvuma naye ng'abantu abagamba muno muleke tebavangayo kugamba nti nno Nambwayo. Oba ne bagamba oli nti Nanveeko naye bali ku Nambwayo nti Nambwayo muleke. Full-Figure. I'll be okay to call your name. It is okay to call your name because it is too much. It is too much. Nze mpise mu nnaku gyasimanyi na kumanya. Nze onvumye emirundi mingi nga nsirika. Emirundi mingi nga nsirika. Because I know silence is power. But bw'olaba omuntu ng'osirise emirundi mingi naye ng'akuliko. Saagala nteeke mavivi gange ku ttaka nga njogera erinnya lyo kuba ebigenda ekuvaamu tebigenda beera birungi. Indeka invaako bwe mba ndi mubireka abantu balaba obubi bwange naye nga tompeebudde. Nema n'okubula wennywa ku mazzi. Nema n'okubula muntu gwe njogerako naye ndeka. Nvaako. Bwe mba mubi ndeka leka abantu balaba obubi bwange. Nze simuvumanga nako kuvaamu kigambo singa mbadde obanga live waneeno. Otegedde. Nandibadde namuvumye dde ebigambo nga 10. Naye simuvumanga nako kigambo nti oba olinga kino. It is too much. Omwana wange gwovuma yakoze eki? It is okay. Oba mugamba ntiisatiza it is okay. Naye ye gwe njogerako ajja kudda abagambe nti omuwala oyo Nambwayo mumuveeko. Ye yennyini gwe ngamba ajja kudda abagambe nti oyo omuwala mumuveeko. Because it is too much. I've been silent for long. I've been so silent.
Omukulu amanyiddwa nga Salongo VJ Jengo y'omu ku abo abaasiimiddwa Buganda era bwe batyo ne baweebwa award ez'okubasiima olw'okutumbula olulimi Oluganda. Naye ng'ate era yavuddeyo n'akiikira Buganda ensingo naddala omukulu amanyiddwa nga Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga oluvannyuma lw'okudayininga n'omukulu amanyiddwa nga Chicken ng'agamba nti ku mawulire Katikkiro ge yali yakalaba oba ku butambi obwali bwakasaasaana nga buli omu yeekokkola ebikolwa bya Chicken ate ye n'amusembeza era n'ashekinga n'engalo naye mu kifo ky'okukwata omuntu ng'ono ne bamukuba mu mbuga z'amateeka bo abalina obuyinza oba okwogera ne bannamateeka ne bakola kye basaanidde okukola ate ne balaga nti Chicken ne basembeza ku lw'ebikolwa ebyo yennyamidde n'agamba nti bano balinga abalina kye bayisaawo oboolyawo n'okuwagira ebikolwa ebikolebwa Chicken so ng'ate si ye yekka eyakukkulumye ku nsonga eno yes bangi bagenze maaso okubanga ate bakukkuluma era ng'omukulu amanyiddwa nga Balaam teyalusimatuse oluvannyuma lw'okuba nti kati ye minisita w'abaana n'abavubuka naye ng'ate abavubuka basusse okwekola ebintuntu wamu n'abaana abato nga Bianca nga mpawo kyakola omufunze bagamba talina kyakoze mu ofiisi ye. Ku myaka gye mmaze Mukama gyampadde nkuze kutuuka wano nali sirabangako muwala na muwala nga beekola ebintu eby'ekisiru. Ekyo kimu kifunidde ku generation eno nebuuza ani minisita nkuze kutuuka nali sirabangako muvubuka yegatta na muvubuka munne ne beekola ebintu eby'ekiseegu kirabidde ku generation y'omwami ono. Nkuze kutuuka nali sirabangako mwana muto bwati nga mulenzi neyekola ebyekiwala ebyekiseegu akabonero akalaga nti kali ku kalica jatta ekyokulabirwako eri abaana abato ng'ono naye bamulabanga muwala. Nali sikuze kutuuka nga sirabangako vidiyo kusatulating ez'obuseegu ku generation y'omwami ono. Kambajjukizeko emabega emyaka nga 10 emabega just obwerere bw'omuyimbi bambi bwasatulatinga nga mu Nigeria ya butadde. Police direct kufaza lukodo nakola statement paka yayogera ate obwerere bwe nga tali mu Uganda nga mu Nigeria. Naye wano police erabo obwerere, minister nalabo obwerere, abaana abatone balabo obwerere, abazadde baffe ne balabo obwerere, naffe kenyine tulabo obwerere. Police teina kyekolawo ne minister abavuka n'abaana ekyennaku mwabo bonna tebaletangako obwerere bw'abakadde baleta bw'abavubuka. Gwe tolina kyomumatiza nti gwe oli minisita abavubuka n'abaana era beera minisita w'abajega so si minisita wange. Balamu gwe asinze okwonona generation y'abavubuka eno kuba tulina action gye wali okozeewo ne bakuletera vidiyo ng'oli yalimu nti bamusiyaga n'oŋŋamba nti omulesa atambule tagezera ku police kola statement ne bakuletera vidiyo ne bakutulira akaana kano akazinguluutu n'otunula n'okaleka kagende amasomero g'obwana obulalu gye gali kateeka eyo Mukama yalimanya muleme kwonona generation y'abaana baffe abalisigalawo ng'olw'okuba mmwe mwagala okwekkusa muggyemu ebyammwe mugenda obwana bwammwe mubukute mubutadde mu nsi z'ebweru abaffe mubalese wano nga naye kali kyalina mugyonoonye. Tosobola kukwata kifo kya bwaminisita n'okiwono naawe omukadde esooka mukadde si muvubuka tabeera mu bavubuka ali mu bya campaign kati weebuuze bannange owulira ddala ng'owulira obusungu. So ng'ate ku nsonga y'emu omukulu amanyiddwa nga Bajjo yes yagenze maaso okubanga akuutira abaana ab'obuvubuka abali eyo okwewala empisa nga eza Chicken era n'ategeeza nti empisa nvundu nnyo temugezaako okuzikopa. Kayina ndaba ku Baba TV toweesemberezanga ebintu omuntu bw'oyambula bweyambuza oyambala ekizikiza. To make matters worse nalaba video z'omwana ono Chicken nga mutuufu ali mu bintu by'emmanju. That is a taboo. It's abomination. Kintu kibi nnyo andaba ku TV ng'omwana ngo yagala okubeera successful totegezaakako okukirowoozaako n'owadde n'okukikuba akasabbuuni mu bwongo kintu kibi ekisiyaga kintu kibi.
Bo video Baba TV tebuye. Kusiri wala kasuka. Nalaba video oyambala ekikolimo. Bye bintu ebyanyiza Katonda nazikiriza ensi yonna. Kasuka ndi serious njimidde okuyimirira. Katonda achawe ebintu bino wamanga. Mpuliriza. Betwogera ku kintu. Siri mukusala. Betwogera ku kintu bakiteekayo wali ku kamera. Ku screen. Ne bagati kati Kenzo wiye kifala kyo akitaddeyo nobati huyo. Betwogedde ku speaker ne bamuteekayo. Mbagamba betwogera ne mu video bamuteereyo abantu balabe kyoga. Bantu bange. Omuvubuka yenandaba ku Baba TV. Osobola okugenda n'okola ekibi ekirala ebintu ebijja Katonda mu mbeera n'anyiga biri. Katonda okumubuusabuusa n'omugatako akantu konna wadde kalubaale wadde kasitani Katonda kusonyiwa. Katonda ndi sikajimba eryo tendo lya Katonda manji waddenga tebayita manji gwe muvubuka gwandaba ku TV. Bw'olina oli kikola toliddamu kugaggawala olifuuka ekiboolo oliteka kikolima ku kikakyo oliteka kikolima ku baana bo teri alikola nawe bizinensi olituuka kyakwenyinyala olifuuka sitaani oba tolina njawulo namusota kati omwana yagudde ne bwalikola ki teri kampani eriddamu mwesembereza naye yaguze emmotoka ey'okubiri ate ebisibi ebikulu ate abasiyazi tebalina ssente ezo sente ogenda nofuna nibaita ano kansa gwomavubuka atamanyi kibi kyabisiyaga ebisiyaga olwala ano kanaawe ano kansa bamuyita anyo kansa. Katonda teyali musiru kuteekawo mabega n'amaaso buli kimu kirina omulimu gwakyo buli kitundu mulekerawo okuubisa eggwanga kyobulanga eggwanga teririna security kati waliwo nakanaakana akeyisanga akakazi bakayita kani wa Bianca Balamu namulaba yogedde nako kazi ne kakola ebintu byeki kagamba mu Balamu yakalimba mbuyakasuubiza okasasulira fiizi mu Balamu wa wadi mbuyakonawo eggwawo aba ensevu ate nze nagamba Balamu ne mugamba Balamu vaayo oyamba omwana oyo ne bagala ne bamiitinga Balamu. What is the Balamu? Uganda mateka ga Balamu yatandika ebintu bya Honorable Nakiwala Kiyingi ebya kamera. Professor Sabasiyazi Nkokonkoko owe Panta Pierre buli kumacha akeera kutuwaayo katambi kalala n'olwaleero atukeereza omuzinga gwa katambi. Nze mbadde mmanyi nti oba Nkokonkoko yabulwa wassa omuti naye omwana muwala muwadde omuwodolo Nkokonkoko era n'agenda ku sayidi enkyamu akulagira ddala nti ye musiyazi awedde emirimu. So simunenya Nkokonkoko buli lunaku kutuwaayo katambi ka buseegu ng'asiyaga abawala n'abalenzi wabula nnenya gavumenti ya mwami Museveni okubanga yeebase we mwebakidde ku bannansi bye balabako ne kati ebyo bye twetaaga okunnyonnyola ennyo. Bwe mubaddala ebikolwa ebikyamu bisobola okukolwa bwebiti Nkokonkoko buli kumacha n'akeera kutuwa katambi n'atuwa kali ddala mmwe musobola okukuuma ssente z'omuwi w'omusolo mmwe ne zibeerayo. Ddala Bank of Uganda eyo ekyafankisoninga bulungi olaba bino ensi byerabako bye mulina okukola bye bibalemye. Chikeni n'akeera n'asiyaga abasajja n'akeera n'asiyaga abawala obutambi n'abweteera ye yennyini Nkokonkoko yaate obutambi ali ku bwebafu bwammwe. Simanyi authority gye mugijja n'odasite kutugamba nti eggwanga lino muliri in control nga n'ebyo ebirabwako n'amaaso bibalemye okuteeka mu nkola. Nze bino President Museveni nsiiba mbikugamba teriiyo kimazeemu bantu maanyi na kikukyayiza bantu ng'abantu kwebakira ku mirimu. Minister wa Ethics and Integrity akulira police olinda ki ng'abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi basiyagibwa obutambi ne babutukeereza ku macha n'olweggulo nsuubirayo akalala. Mwami Nkokonkoko amaliridde okutusanyusaamu mu bisiyaga mwebase. President Museveni ekikwonoonye bewawe emirimu okwebakira mu ofiisi olinga eyabawa ebitanda olinga eyabawa obuliri ofiisi bazifuula bedroom ensi neerajana nti abaana baffe baggwawo ebisiyaga bitumalawo etteeka mwaliisa kulya ssente eri ebisiyaga omuntu n'asiyaga abawala n'abalenzi n'essaawa eno ayinaayina bannange kyovala banze sinenya muntu agamba nti awagira Museveni olina ekikyamu ku mutwe sikunenya mulimu ebituufu ebirabwa
mulimu ebituufu ebiswaza omuntu tayinza kusiyaga balenzi n'asiyaga abawala mutunula public n'ekaaba ebisiyaga abantu babirya kyere evidence weeri musirise nze mulimu bye sitajja kuwolereza mulimu bye sitajja kuwolereza we twetaaza okubagamba amazima tujja kubagamba nti bantu mmwe mwebase mutuswaza muli ku ssente za muyiwa musolo ne temukola ki kyabateesa mu ofiiseezi wamma ayagala okugenda ebweru kwata peni n'olupapula neetaaga abawala na balenzi eggwanga Dubai, Katana, Kuwait, Saudi Arabia neetaaga bakiriina bakola mu malwaliro na mizikiti salala ali milioni 1.4 ewanga oteekamu akasente ko nga visa ekuli mu ngalo Dubai bakiriina ku airport Kuwait ne Qatar bawaita na bawaitress noonyako ku noti 77625 oba noti 74652 ogenda kuba onfuna buterevu ate ng'eyo mukramanyiddwa nga MC Bin bw'atyo yavuddeyo okulabula abantu beewakiso kyengera nga bategeeza nti ebijambiya byazzeemu obubaka alina buyitirivu wonna we yabujje simanyi naye nga ye abakakasa nti byayogera bwino amulina amawulire gennaakafuna essaawa zino ga mirundi ebiri kansooke mbaweko agasooka abantu b'ekyengera ebijambiya byazzeemu Wakiso Busiro ebijambiya bitandikidde awo gavumenti eyagala sibayokko ku babaka ba Nuupu abalala batandise okuleeta ebijambiya naye abatta mumutegedde ekyasibya Luliseegirinya bampuga nga bapanze ebijambiya by'e Masaka oluvannyuma lw'okukomyawo Kayihura mu sisitiimu batandikire ku bijambiya tugenda mu kulonda omuntu yenna gwe mutategeera Abannayuganda nga yeeyisa ku kyalo emmotoka gye mutategeera ng'ewamba omuntu mujooke bagenda tandika okutemaatema abantu mwekolemu obubinja bukuume ebyalo byammwe gavumenti egenda kutta abantu okusibirako ababaka abalala batandise ebijambiya bizzeemu bitandikidde kyengera batandikira ku mafiasi Walukagga Seggona n'Empuuga ne Kayihura be babirimu mukitegedde bulungi tambuza vidiyo eno etuuke ku bantu b'e Wakiso Busiro batandikidde ku mmwe ebijambiya bitandise basoosibirako ababaka ba Nuupu wuliriza bulungi sharinga vidiyo eno etuuke ku munno abannansi mwekolemu obubinja bukuume ebyalo byammwe mufunemu abasajja abeekyama mukuume musule wabweru abantu abajja okukuba okutema ebijambiya tebaba bangi babajja ku William Street abamu bakozesebwanga baali baana ba Sobi ne Sobi abamu babajja ku William Street bayinza nofuna aba aliensikini okuleeta otema ebijambiya ebyo ngera abasengula abantu ku mataka abaana babajja ku William abamu mu Kisenyi ku William abo bajjamu abaana nga basiraafu babeerawo ku SP Plaza bayimiriddeawo ne mu Kinnamwandu abaana bwe babajja ne bagenda ne babawo emitwalo 5 babateeka mu taxi ekiro so mwekolemu omulimu oba mulunde enjuki muzirunde wakirize munazi bakakasukira ne zibaluma naye mwekolemu omulimu bwe kuba kulikasa okugula amakamera mugule kamera bwe babuwungera nga muziteekayo ku mayumba gamu ng'emisana muzijjawo baleme kuziraba ng'akawungezi saawe muzitawo muzitowalingawo otherwise bagenda kubatta bagala kutandika kusiba ku bantu ba Nuupu nga bakozesa bijambiya temwerabira akakodyo k'ebijambiya ak'e Masaka bagala kazza so temwerabira tugenda mu kalulu bagenda teekawo buli kozi yonna esibya omuntu mwebereremu ne bageza ne bakwata ku mbaka omu bwe batta omuntu omu ku kyalo kyammwe amusesi mulala ye gavumenti pulani erimu Kayihura Seggona n'Empuuga
anagamba tawulidde tambuza video etuuke ku muntu wo ebijambi bitandikidde kyengera bwetyo Busiro gundi eyo ye pulani eriwo nze mbabuulidde mbabbiddeko Walukagga bitandikidde wuwo. Fena tukirabye bulungi nti ettendekero lya Nkumba University bwe lityo libadde mu keetalo ka mikolo egy'okuba nga ate batikkira abaana baabwe bamaze ebbanga eddene nga batendeka era ng'omwo mwe mubadde baby girl amanyiddwa nga Nabwami Fatuma wabula nga bamami beekutte wamu nga bakulembeddwa mami Priscilla bwe batyo ne bagenda mu maaso okuba nga ate bakuyozaayoza bagamba nti webale kusoma webale butabaswaza webale butalya fiizi bakusabira munnange byonna bikubeerera ebirungi ate bikwanguyire nga bw'obiyisemu okusoma ate neno mu field y'okukola bunga akubikkeko akasubi osobola okufuna emirimu mami amanyiddwa nga Miringo ye kakuzaala kakusindika bwe ali very proud of you bali kusoma dota Auntie Sarah Auntie Flavia Auntie Carol Auntie Stella bonna bakuyozaayoza congra dota. Ate nga ye Sarah Mukisa agamba nti ayagaliza ka baby ka mami we amazaalibwa amalungi akokolengera ku screen yo obubaka bwe bubadde. I wish you welcome mama, my sister, my friend, my bestie, my blood. I love you mommy and I'm so happy for your new journey sweetie. From blessings to blessings, glory to glory. What a beautiful year. More years with full of blessings and joy. Lord, we are so thankful. Munange ekyo kikulu nnyo ekyokwebaza Mukama olw'ekirabo ekyaki kyobulamu leero abantu beebaka tebazuukuka luli baba bakakola bati ne bekola bati so Mukama tukwebaza olw'ekirabo ekyobulamu fe abakyasa munange. Okitobono mubaddemu Kabejja era nga yazaalibwa mu mwaka guno omukyala Mama Birungo Spicy Diana naye olw'obwa bize gye mbadde mbulidde eyo saasobola kubeerawo naye nga kibadde kinkakatako okutuusa obubaka buno obwa Die Hard amanyiddwa nga Teacher Hajara ayagala ennyo Spicy Diana n'okuzaama yamuwandikira namugamba nti Dear Spicy Diana, you have a voice that spreads love and heal the wounds of millions of people. On this special day I want to wish you, my dearest talented singer, a very happy birthday. May your voice continue to enchant and captivate audiences around the world. Wishing you my bestie who sings like a bird a very happy birthday. Okiwulidde mweje mumujeregera bavuga mugamba otamanyi kuyimba mukwano eneri abamutegeera bagamba nti kamama yasinga okuyimba tukyali mu mwezi gwe wadde ng'olunako lwayiseko happy birthday munange birthday yo ejje n'emikisa ate oyengere okubanga otufa bakula omuziki ngera kubanga mbasiibuza Mami King Mami Prince omukyala amanyiddwa nga Precious Remy abantu bangi bayo mukyalo no yavaano mugagati Uganda nayolekera emitala b'amayanja gyali atutundira eddagala erisala omubiri erigezza wano erikola tiririri omukyalo oli Joey yavuddeyo nakola kinayambalira omukyala amanyiddwa nga Love Master yayambalira ennaku zino omukyala amanyiddwa nga Kira Price lyalojja bonna balinako negative side bayinawo ensonga za bulaki tebaliyagala naye nga ye rape yavuddeyo n'agamba ba clients be akoyo okumubuuza wabona ogulagula boba togula ebikoleki bireke talina njawulo n'oli omukulu Luzi Abraham bw'oba omwaka lulumwe boba tomwe bireke bw'otamulonda gwafiirwa bw'omulonda gwafunamu ye talina kyafiirwa talina kyafunamu. Anyways mbadde pejja kubanga temba weereza ne mbajukiza nti airport pick up weeri nnyonyine ddala tenga nammwe abeetaze okugenda emitala w'amayanja mujje emirimu nina ntongone nonyakawo ku namba zange eziri ku screen atajja kubanga onfuna bulambalamba ngenda berekereza Mungu asigale nga bankumidde abanjagalira mweraba. So hi guys, kansubire muri bulungi. This is a serious one by the way. Kansoke kumene sound ndoza yono. Hi guys, kansubire muri bulungi. This is a serious one. Ayagala kitwale anyize nyiga naye mkoyi. Mukitegedde nze kitunzi agenda okusooka okubeera nti nongenda kuvuma ba clients. Simanya about the rest but ba clients bange mbegayiridde zi inbox ze munsindikira ddala ebintu bikola nzikoye. Mukitegedde gula bw'oba oyagala bw'oba owulira ng'olaba nti nno tebikola togula si mu bubi togula genda onoonye ebikola okiwulidde banaye mbakoye inbox nina nnyingi nnyo ezabikola okusinga ezigula okiwulira ezigula ntono ezibuuza bikola ate after okubagamba nti bikola ne musirika temudda
mulowooza ngenda like ngenda kunnyonnyola nti omuntu omu ku omu nti bikola anti mulinga 100. You're all in my inbox and you're asking me wama Ray P ddala ebyo ebintu bikola. If you really look at Ray P and you see Ray P ng'afaanana nga bwe yali luli eri emabega, bambi togula. Okiwulidde? Naye bw'oba olaba ng'otunulira Ray P n'olaba nga Ray P alinawo enjawulo, nga Ray P asaze omubiri, nga Ray P looks her best, bambi gula. Ekirala, gw'ayagala body trim package nga naye oyagala kutwalako gamizi zokka, nze bampeko gamizi zokka, sigenda kuguza. Nze njagalako pills zokka, sigenda kuguza. Okitegedde? Bw'oba tosobola bitwala bibiri, buli mukebe gwa 25, buli mukebe gwa 25, bambi lye emmere yo oba genda mu gym. Mu bulungi. Okiwulira? Genda mu gym oba lya mmere yo oba noonyaayo ku layisi. Kubanga nze nkikakasa waliyo layisi ow'etaano, waliyo layisi ow'ekkumi. Ebyange obitwala ebya. Gummies ozitwala ne pills n'ozitwala. Bw'oba togenda twala bintu bibiri because these things bitambulira wamu. They're like this. You can't use only the gummies, you can't use only the pills. You understand? So on a serious note, I am tired. Yomba mu comment section nyiga rana ne keyboard yo esimu gyase nyiga nnyo nga gyenkomeza. But at the end of the day, I am tired. Bannange tetuli omuntu watayogereko olw'okubanga mutuwagira n'okutuwagirira temutuwagira. Abatuwagira tebabuuza. Abatuwagira balaba bulabi results, then they come and buy. Otherwise, mbadde nze agamba nti bambi mutusonyiwe tuba tusaba mutugulekoko. Kubanga wamtatuguleka ate tunaalyawa. Mwe baffe mbadde nsaba kunsonyiwa kanfukamira waneno wansi mbayombeseza munsonyiwe. Mbadde nsaba kunsonyiwa. Chikulu business si yange singa ebadde yange kati mukama wange oba nangoba mukama wange tongoba just nkoye oba ebibuuzo babireete gy'oli nze nga kitunzi nkoye ebibuuzo wama bikola bannange bikola kati nkizzeemu ndowooza bikola buli kyoyagala okukozesa ewaffe kikola. Nabagamba ekiba tekikoledde sente zo tugenda zikuddiza. Abali mu sets ez'enjawulo tupostinga. Osasula akasente kati we post for you. Okitegeera? So don't stress about you being in a different state from my state. You understand? If you're in a different state, we can send these things to you. But nga bwe ngambye, do not inbox me saying that you want only gummies or that you want only pills. I am not going to sell those things to you. It's either a combo or you let it be. Kwa sagala obitwale ate bireme kukolera because you took only one. Atogambe mbwe ebintu byabwe tebikola. You understand? Because that is what happens. You explain to a client, no mtwene gukuwunga. No mugamba banaye client, if you only take the pills, it's not going to give you results. If you take only the gummies, it's not going to give you results. These things are like this. You understand? And the other thing, I have used these things for people who are talking about, oh, maybe I will not conceive. Oh, maybe smanyanga biche. These things don't have side effects. I have used these things before I got blueberry and I conceived. I am using them now and I am very healthy. You understand? All I can advise is if you're a breastfeeding mother, you can take your time. Nechirala, why are you fat? You're not a breastfeeding mother. You're not a what? But you are comfortable, very fat, comfortable. If you cannot afford these things, you people, you need to love yourselves. You need to love yourselves because love should start with you. If you want other people to love you, love yourself first. Because why are you telling me you look that bad? Tonyumira ngoye, toyina kyonyumira na yo tudde ero kyali emmere. Genda ko mu gym, webiba binonga bya bei genda mu gym. Do something. Do something about that body. Girl, you're not doing this for nobody. You're doing this for you. Can't feel one. Bye.